Butereevu tubaniriza nnyo mu programu yaffe ya wiiki mukuliko eyo nnyo mu bato n'okutambula okubaddewo mawulire ga Nuupu bye bikutte wiiki ate era nga tulina n'omugole omusajja yawasa abakyala bali mwenda mu wiiki emu. Omusajja oyo yatandikira ku blog amawulire gagenda nga gakikwatanga buli lunaku akola okwanjula paka we yabakuba embaga bonna omulundi gumu gwe tugenda okwogera ku weekend naye nga sinaba banjulira mboozi eyo njagala tutunulire bannaffe abasunduusa exchange bano oweereza ssente zituuka direct ku mobile money muve mu nkola ziri ez'edda ez'okuweereza ensimbi ate nemukubira omuntu tigenda ozinyoonye ate mukuva mu kuzinyoonya alina okulinnya ajje mu kibuga. Olumala okutuuka mu kibuga simanya bamwetaaza national ID, simanya nina okuba ne bank account mu banka eyo, ate simanya network yabuddeko enkola yavaawo dda. Kale no mweyine bannaffe abasunduusa exchange namba zaabwe kwe ziri awo musobola okugoberera neza WhatsApp, musobola okubatuukako, musobola okufuna empeereza eyo mu budde oluweereza ssente ezituuka direct ku mobile money y'omuntu. Mukulu Kabuye abenakifuma beefudde ki abeekayunga tebagwa mu ntalo z'amaka ate eno waliwo abagatta amaka abakyala olaba bakyali bato omwami akyali muvubuka muto naye agamba abeewaabwe bafa nnyo ye kwe kuleeta enkola nti kansooke mbawaseemu abaana 9. Balamusizza bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza nate Mukama mulungi okuba nga tuzzeemu netusinkana olwaleero. Twebaza nnyo bannaffe mmwe abasobola okutwegattako ne musubscribinga. Mwebale kusubscribinga. Mwebale kujja kutwegattako so nno kaakati bakugamba bw'ofunanga ekirungi ne munno mwagalize. Newankubadde nga siffe bagezi abasinga naye era tubaako ne bye tukugamba by'obeera tomanyi. Kale nno bw'olaba ne munno tekikugaana mugamba n'omuzigirira ne tweyongera mu kiraasi ne tubeera nga tweyongera okuyiga nga twegattako. Mpozi sobola okutumira ku bantu bange ab'omu Kasande eyo gye nva. Nate Mukama mulungi okuba nga abakuumye. Okudda ku mwami ono w'Ennakifuma omanyi oluguudo lw'e Kayunga olwo lukiikirira abantu bangi. Kyenja okwebaza nyinza obutebaza nnyo oluusi nja kwebaza bannamawulire abakolera e Kayunga ne Mukono side eyo. Bali active nnyo bafaayo. Ebintu ebyo bibeerayo mu ggwanga bingi nnyo naye bannamawulire abalala beebaka ne batabigira ne batabifaako. So kakati nyinza baba balowooza tekijja kukola mawulire butamanya si kipya. Bw'okimanyi nti Collins Kafeero akola ku nsonga z'amaka e Kayunga nti buli disitulikiti erina omuntu bw'ati wakiŋŋamba wano naye kakati golowooza lwaki abalala tebamanyika tebafaayo wakiŋŋamba naye ng'ate ebizibu gye biri bingi nnyo ebifaanagana naye Collins Kafeero amanyi omulimu ebifaanagana n'ebyamaka mu Kayunga era ayambye nnyo okutujjirayo ekifaananyi nti ebintu ebyo bibeerayo mu families. So kakati omwami ono Nsiko n'abakyala be 9 musajja w'amaanyi. Lwaki nkugamba nti musajja w'amaanyi? Ennaku zino abakazi baatutuulako sijja kwejjamu. Otandikidde kwani ku Shiba? Abakazi baatutuulako. Shiba ono siina nnyo byakumwogerako kubanga Shiba baategese babadde bakola ssente zaabwe. Tegera tewabaddemu makulu gali awo. Kuba essaawa ya leero bw'obuuza bato buli omu ajja gwabadde awagira gyagamba ye yasinze. Tewabadde wasala mpaka nti ziri awo. Ate olaba babadde ssente zaabwe eno baakikubye ssente baazifuna naye yategese yakoze eki? Yategese bulungi. Yakifunyeemu. Naye kati nze okugenda ku bakyala ba mwami Nsiko ono kituufu Nsiko kyakola kyekyalinga eky'omusajja kye yalinga okuva olubereberye okubawa ekitiibwa. Lwetolaba abakazi ennaku zino okutulinnyako nti bw'obeera omaze okuwasa omukazi ne bw'ogenda bugenzi n'akusangako nakatambaala oba n'akuba ssimu ng'olina w'oyogerera ebitamuka ajula kukutta n'akyamuka. Kwega nti abakazi baayingiramu embeera y'ekizungu nti omukazi tebamugatta. Ne beerabira nti abazungu ewaabwe tebagatta bakazi naye obuvunaanyizibwa bw'omukazi omuzungu si bwe bw'omuddugavu. Omukazi omuzungu bw'omuwasa abazungu beekyawo. Omuzungu bw'omuwasa
bebbaluwa ekisookera ddala omuzungu tebamusasula waabwe tebatwala bintu waabwe tebakolopateyo akera bukezi mwana wa muntu musiimagana busiimaganyi n'omuleeta n'omuwasa ekitali mu Afrika wano nti wano abakazi baagala nnyo era wangula mmeka ayagala mugende mukyale mwanjule mukole embaga byonna bw'oteekamu ate bw'atuuka ewakawo mwekanenkaniraawo kitegeera so ekitasoboka kubanze nsigala abazungu ewaabwe tebatwala yadde ekintu ku buko kitegeeza oli ne bwe mwawukana tolina ky'omubanja omuzungu bw'omuwasa bw'osasula amasannyalaze asasula amazzi bw'ogula ekyemisana agula ekyeggulu kati ensonga lwaki tosobola mumanyira ku ebyo nga mukwasaganyiza wamu ate omuteekeko mujja kati bano abaali bagira bano abaali bagamba nti oli omuke yali abanya yali mukyamu kyogamba be bakyamu baali bakyamu mu butamanya olw'ensonga nti wano mu Afrika tosobola kwekanankana na mukazi tukyalina kali kyegamba omukazi batwalayo ebintu ewaabwe batwalayo omutwalo okitegeera bwe mba nakwata sente zange nenzija nenkuwasa ewammwe tojja kwenkanankanira nange wange kitegeera kati omusajja ono nsiko kye yatugiddeyo kubanga bulijjo bwe twogera ku bintu bino ffe bajjajjaffe twakula tubalaba jjajja yange yalina abakyala 3 mu nnyumba emu nga bagabana bisenge kyala namba 1 namba 2 ne namba 3 twakula tubalaba so kati bw'okyogerako ennaku zino bakugamba ebyo byadda ebyo byali byadda emirembe gyadda abasajja bedda baali nga bajooga abakazi bedda baali basiru abennaku zino abakazi bedda abo kati ffe abaakula tubimanyi twabirabako naye kati nsiko agenze n'atuyamba n'akireeta ku guno omulembe n'akuga nti n'aba omulembe guno okyasobola okubawasa mwenda tobateeka mu ddyo etya oba kuba nabye baana bato oba baana bato nabutasoma ettooka etto teryengera ne bwe basoma kuba ekisookera ddala tulina olugero oluga nti muwabutu ayina emmere yeetabulwa bawabu Salomo nsiko yasooka ne yeetegeka abadde yeetegeka n'akola akasente ke abadde yeetegeka amaka ge ge yazimba gayimira ne mu Kampala abantu abasinga tebagayinaabo amaka gayimirira amanene obulungi makanga ga minisita buli omu yeegoma kati kankuwa ekyokulabirako abadde n'olujja olujja alina ennyumba kuliko geeti Salomo nsiko njagala ateeka ennamba ya social media oba ku TV agambe nti ku bakyala omwenda bye nnina njagalayo abalala 18 bajja ziko simu ejja kuvuga okuva ku makya paka obudde bukola ki bwe bujja bwe bunaawungeera kitegeeza abantu baagala abantu beekoza naye abantu baagala nnyo abasajja abayimiridde okitegeera Salomo nsiko mwagadde nnyo olw'ensonga abakyala bano bwe yabaleeta n'abasse ewaka teyabatuuzaawo baana abantu kubeera nabo nga tebamumanyi waabwe yasituka n'agenda mu bazadde baabwe kati kankuwa ekyokulabirako alina abakazi 9 buli mukazi atwalayo omutwalo gwa pikipiki bajaji bokisiyo ne bobeera ogibaze ku miliyoni 5 9 size miliyoni nga 45 zibaana mu 5 abasajja bameka abalina omukazi omu abasobola okuba ne miliyoni ezo nedda baaba kati kitegeeza tabajjooze ebidaala bibadde biyimiridde omusajja yeesobola ente aleeta ennamba n'aleeterako n'ekisambi weebale nnyo okitegeera omusajja yeesobola era nze muwagira bw'aba atuuka mu 20 abatuukemu alo nga gyatubulira alayika ayoola ku kutiya kuba sente azirina sente yakola kuba amaka ge bw'ogalaba amaka geego gayimirira Saalongo muvubi mulimi kyonna kyekiri yajja ssente Saalongo atuyambyeko kubanga nimu ebisajja ebinkwasa obusungu singa n'erisajja ligagga liina kalina liina ennyumba z'abapangisa liina bizinensi ebyobugagga bye bibalirwamu obuwumbi 5 oba obuwumbi 10 abaana mu mukazi naye ng'alina akakazi kamu obusiŋŋaana oluusi yakafuna nga bakyalina baavu kali awo kazinkulu naye nga takanjulanga ne bw'aba yakanjula naye gwe omusajja omugagga wenna bwoti oyinza otya okubeera n'akakazi kamu bwe kati oba otuwaddeyo bwotyo twogeze mazima omusajja omugagga Katonda akuwadde sente Katonda n'akuwa sente n'ogaggawala buwumbi n'obuwumbi bwa sente n'obeera n'omukazi omuggaati butayagala bizibu bayinza okayanira ebyobugagga obumu obusiŋŋaana kayagala okweteeka ku mulembe ne keesiiga n'ebizigo ne bikookya ne kafuna amabala mu kyeyo nti ye mukazi w'omugagga okitegeera kuba wano waliwo fayiti eyaliwo awo mukaduleeke ng'alwanagana afune ku bintu bya bbayi bagabane naye bagenda tuteera omukazi gundi mu kamera n'omusajja obugagga bw'alina bonna abyo ya Kampala kumpi ebizimbe byonna n'omusajja omukazi n'omukazi gw'alina
kweganga olaba kya busungu kya kuswaza na buswaza nti abasajja ngabo badreke yandibadde n'abakazi nga 3 ku centers zirina so kakati nsiko Salomon Nsiko taata otukiikiridde bulungi era oyongedde okujja ekifaananyi n'okugyamu abantu endowooza bategama bwe y'okugatta abakazi byali byali tutunulire emyaka gy'abanyinnaffe bano ne Ssaalongo nze nnemera ku ky'emyaka ettooke etto teryengera edda abawala bafumbirwa n'okuba nti abakyala bali mu kyalo kino balaba kitiibwa kye bagoba Ssebo Ssaalongo gyali si kyala amaka galimu n'amasannyalaze bali informed kati olowooza amaka gafaanana gakuwega tegaliiko TV era galina buli kyolaba bakiraba buli kimu bakiwulira bali mu masannyalaze okitegeera si byalo biri ebyewala era nabo ku TV babeerako nga balaba abakazi abayira bannaabwe asidikwa musajja atya omu naye kyenkugambye nti Ssaalongo yeesobola ate era bwe kyalinga bwe kityo nze waffe omuntu gye yakomanga okuba omugagga n'okuba n'abaana abangi kyavanga kuba n'abaana abangi nga baali nga bantu bamwanyi ekyabaviirangako okubeera n'abakyala abangi n'abaana abangi ensonga lwaki babanga n'abakyala abangi buli muntu lw'ofuna ssente waliwo by'osobola okukola n'obikolera ne banna abatakola ki abataziina kuba nze njagala munfune bulungi saagalira ddala mwava azaala era obulamu bwange singa nalina obuyinza ebyo nanditaddewo nga tteeka nti omusajja yenayina okuzaala buli lwozaala omwana ku akawunti yo be ng'olinayo miliyoni 2 kyekitandikirwako bw'obeera n'abaana 10 beera ng'olina miliyoni 2 ataziina sande mukkiriza kuzaala singa nsonga buli wazaala abonyaabonya nsi omwana bwe bujja otusikako ensawo obwana bwe butajja kusoma bwe bujja okukola emize emibi bwe buwemula kuba bwana bwa mwavu kati nze sikkiriziganya na mwavu kuzaala era banaye njagala mbategeeza abavu bwe mbeera mu ndaba musooke mwerwaneko obeeko ng'olinako olinawo kitegeera obe ng'olinako olinawo olyokozaala sikkiriziganya na mwavu kuzaala omuntu eyandibadde azaala ye mugagga kati omusajja nsiko oyo ate n'akola ekintu ekituufu kubanga abakazi bano balina nnyo emputtu mu mitwe bw'omuwasa n'omuteeka gy'omutadde bw'alaba tewasuze wuwe nga naye yeeyiya naye kati nsiko yagenze n'abakwata bulungi bonna mu nnyumba egi n'abassa mu ki mu nnyumba emu buli omu n'ekisenge bwe mumala okulya emmere yasiba oluggi kati n'ayingira kakati eyo agenda akonkona gy'oli eyo ye faamu Abudumulasi gye yakola ki gye yayimbako kati oyo yakutte abakyala n'abateeka mu faamu bonna bali okwo era njagala nkutegeeze abakazi abo tolowooza nti olw'okuba nti bajja baabwe bwe bali nti gwe atalina mujjawo obasinga emirembe oba ekyo kyo kituufu naye oba engeri gye baakulira mu mbeera eno ey'omukyalo nga nakyo kibanguyira okusinga ab'omu kibuga tewali kyanjawulo nkugambye ne mu kibuga mwennyini Ssaalongo akeera agambe nti njagalayo abalala 10 nga bava mu kibuga olabeera yini kati kankubuulire waliwo wano akasajja wano so kaali musajja muyimbi kano Vincent Segawa naye nze anansonyi omuyita akasajja kambi Segawa kagenda ne kateeka kagenda kubanoonya ne kagamba njagala okulondamu omukazi ku bakazi b'enjagala n'agenda kukola efaamu enansana ensi y'abakazi essaawa zagenda okutuuka essaawa zagenda okubeera essaawa 4 nga kola efaamu weeyeewo abakazi abasoba mu 100 abazze Segawa oyinza okulowooza kivulu Segawa bwe yatuukawo n'ajja n'abakamera ne batya kamera n'abagamba nedda bannanga abakidde kamera mwe muve muki mulayini kitegeeza muli baka abasajja temwagala abalabe abagumidde kamera ye baba bakola ki abagumira kamera basoba 305 bonna baagala naye nga Segawa ayagalamu omukazi atya omu naye olowooza baali bavudde mu byalo nedda baali bannakampala okitegeera kitegeeza abakazi abaagala okufumbirwa gye bali bangi lwakuba nti tebamanyi kituufu ki kye balina kukola ki kukola okitegeera ate ekyo kyaliwo mu butonde bw'abakazi bane mukkirizeeko tosobola kwenkana musajja nga buli lwolirowooza nti omusajja wenkana nti omukazi wenkana n'omusajja awo ensi ejja kukubonyaabonya okuviira ddala olubereberye Katonda ng'akola omuntu yakwata Adamu n'amwebasa otulo n'amugyamu olubirizi n'akola Eva kitegeera era ne bwe baasobya Katonda bwe yali akolimira omusajja ne Adamu omukazi yaleetera omusajja okusobya naye omusajja ebimu ku bibonerezo bye yamutikka yamugamba ojja kukolereranga mukazi wo era n'omukazi n'amugamba nti buli kyakwegomba kyo kyonna kyonna kinaavanga eri balo kitegeeza omusajja bw'okola n'oba ng'olinawo si kive
nze nsiko kyakoze jjajjange Zaakayo Musoke yakikolako lwakuba ye teyatuuka mu bakazi 9 naye n'abakyala be 6 naye nga bali mu nju emu ate nga si Muyisiraamu yali musajja wa Kabaka yali mwami wa Ggombolola yali musajja wa Ggombolola naye nga alina n'ekikomera kye ku yeekyo n'awasizaawo abakyala baabwe yabaggaliranga obudde nga buwungedde n'abeera nabo kitegeera era n'awangaala nawe emyaka ekiseera bwe kyatuuka abamu ne bagenda abalala ne bamufaako naye n'amala n'akola ki n'afa ekyo kyaliwo so kati bw'okyogerako baga ebyo byali byadda kakati agency koono abireza akikomeza kibuludde era bano abamulwana mumanye eddiini ekola ki mwe kennyini mugenda ne mugaa nti eddiini eragira bana ekoma ku bana kasoba nga weesobola naye mwe kennyini bwe mumala okuweza abana ate mubalekawo ne mugenda mwenda ebbali temutongoza nga temutongozezza ne mwefuula nti eddiini emanyi bana naye ng'ebbali mukoze eki mulinayo abalala mulinayo abakyala abalala so kati n'olwekyo mutulekeeko Ssaalongo Nsiko era agency kakati agency bwe babeera nga ab'eddiini bakuvunaana eri bwewawasizza oswaza eddiini beesonyiwe babeera baagala kutwala na linnya lyabwe balikole ki baasinga nnyo okulemera ku ky'abooluganda wasanga oli traditional mu Buganda tekigaana osobola n'okuwasa abooluganda 8 bonna osobola obbagatta ate nze si yasoose oyo no Ssaalongo si yasoose omugagga eno mu bagundi mu batoolo yawaseera 2 nga baluganda oba wasa osobola obbawasa ate kati natino kambategeeze Sudan mu kalisha zaabwe omuntu gyakoma okuba n'ente nnyingi n'okuba n'abakazi abangi gwe buli lwoweza ente ng'ogenda owasa abalala kati osiŋŋaana Omusudani omu ng'alina abakazi 3 buli mukyala nte naye bo tebaliyo so kati Ssaalongo nkuwagira ate ojja basobola engeri gy'otogenda kuwummula buli gw'okwata kajja kusigala nga akoze eki amatidde baabo baana bato tekuliiko nnyo asinga munne myaka bajja kubeerawo bajja kuzaala gwe kyoba olina okukola yongera kulabirira bakyala obawe ebyetaago bawe emmere bawe ennyama bawe engoye kitegeera bazadde baabwe basanyuse baleme kujula ojja kusiŋŋaana n'abalala nga bajja mu layini era bwe wabeerawo ayeepanka nti afuluma bw'afuluma yongerawo 3 omuwagidde mpagidde Ssaalongo atukiikiridde bulungi abasajja kubanga nnaku zino abakazi batujooga nnyo nti omukazi okumanya obumanya nti olina gye wakwanya ajula kukuttira waka kati fe olw'okuba nti oluusi oba waalinnya abantu bakumanyi obuvunaanyizibwa n'otyo okubaako kyokola kikyokolawo n'osirika omukazi n'akukinako n'akujoogera awo n'akulinnyirira kyokka ate bannaffe bo bw'amala okufugira ewaka ate bw'agenda ebbali ye ne yeetooloola n'abaako byakolayo ng'olw'okuba tomukutte y'ensonga lwaki batuleetera n'abaana abatali baffe mu zifamire ne tubakuza ne tutuuka okubatwala ku DNA ng'abaana si baffe omwana omuweeredde omusomesezza omukozeze buli kimu naye nga mukazi we yakiitinga n'agenda akola ki nannyini kufuga nga yagenda ebbali akola ki n'alya so kati abakazi mutujooze nnyo n'olwekyo agency ko nkuwagira ssebo taata nkuwagirira ddala era yongera ate ng'owasiza mu kamera butereevu mugende mu maaso n'okusubscribinga okulikinga n'okunyumirwa emboozi zino bannange muyite ku balala tweyanziza nnyo emboozi nnyingi eziri kuno kuliko ez'ebibulamuzi ez'okulima kuliko eziri mu Luzungu eziri mu Luganda tusenkane mu mboozi yaffe eddako